Ebitalo 58 be baakafa. Yino ensonga lwaki Pastor Bugingo yeegaanye Susan Makula so nga ate omuyimbi aswalidde ku siteegi. Kale ago n'agasingawo g'oba olindirira mu bujjuvu. Suubira nti muli bulungi yonna ate gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mikwano gyange. Mbebaza gye mutuusaako engalo mu abakyagikwasaganya so nga ate mu abagimaliriza banange mukulika eyo nnyo nnyini ddala mu kakalabizo. Nyongera okubaagaliza omwaka omupya 2022 omwaka ogwo bambi gubeere gwa ssanyu gubeere gwa mirembe gubeere omwaka ogwa buli omu bambi okukungulamu ebyo byonna byabadde agenda mu maaso n'okubeera nga ate asiga. Gwe yakanneeyongako essaawa eno yennyini mukwano gwange nyongera okukujjukiza nti amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo era nga wano ofunawo amawulire gonna gagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities bo bonna abawano saakati n'abo abali wabweru w'eggwanga. Mu nnaku ezimu tubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo naddala ensonga ezikwata ku bahustlers. Kale bambi ngenda kusaba subscribinga teekako akadde likinga vidiyo eno ate n'oluvannyuma tweyongereyo mu maaso. Wabula nga sinagenda mu maaso kinajjukirwa nti leero guweze omwaka mulamba bukya Frank Ssente za Kalibala omu ku bacomrade bambi bw'atyo attibwa wali eri ate e Busega. Ono bambi we yatuukibwa okutta we batyo baali baddusa Ashraf Kasirye munnamawulire oyo baali bamuddusa mu ddwaliro kubanga bambi yali akubiddwa ekintu ku mutwe. Wabula ono naye bambi ne bamukuba amasasi awo wennyini agaamujja mu budde. Era wetwogerera bambi zembuyaga ezikaze engoye. Twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze emirembe ate era bw'ati agulamuze ekisagumya emitima abako ab'enganda saakati n'ab'emikwano. Ffenna ly'ekkubo ekitwawula mukwano gwange oli ate ku ssookayo munne songa ate n'ebyo nabyo mbitadde ku bbali okusinziira ku alipoota eyakoleddwa kiraga nti mu zino ennaku ebbiri ez'ennaku enkulu abantu we batyo 58 be baakafiira mu bubenje. Bannange twongere okubeera nga twegendereza kubanga zino ennaku zibambinyemu omwaka nga guggwako bangi nnyo abantu abagenda nagwo munnange. So bambi buli omu gy'oli weegendereze gwali ku kyeyo okubiriza abantu beewammwe okubeera nga ate bambi beegendereza beebereremu mu buli ngeri yonna otherwise ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. Naye nga tusaba emyoyo gyabo bonna bambi abafudde mu nnaku zino ebbiri Katonda munnange emyoyo gyabwe munnange Katonda agiwummuze emirembe ate era bw'atyo agiramuze ekisa. Kigambibwa mbu bano abantu bafiiridde mu bubenje era nga bangi nnyo nnyini ddala bo bakyali mu malwaliro olw'ebyo ebisago bye bafunye obufunyi mu zino ennaku ebbiri ate munnange ez'ebikujjuko. So munnange tugende maaso n'okubeera nga ate twebereramu naye ng'ate n'ebyo nabyo mbitadde ku bbali. Bambi omuyimbi Karole Kasita ye bw'atyo aswalidde ku siteegi kiwiigi we kimuvudde ku mutwe ate bw'atyo bambi ne kigwa nga naye w'omulaba awo. Abantu nno bo bagenze maaso n'okubeera nga ate baseka ne bamuyeeya bambi nga w'omanya embeera eyo oli mu kuyimba oli muyimbi weetekeko mu bigere bye oli mu kuyimba eno woozina eno wookulaki bambi kiwugi ne kiva ku mutwe ne kigwa. Bayimbi nno bangi abazze baswalira ku siteegi abamu enkondo ne zimenyeka n'agwa abamu kwegamba bambi bingi nnyo bingi ddala bye bayitamu abamu sikaati ne ziyulika kwegamba bambi bakazi batu ne basajja batu bayita mu bingi. Wabula nga ye Karole Kasita olunaku olwaleero bambi yakiguddeko mukazi watto olw'ensonga abadde ayimba ngeno waazina kiwiigi ne kimuva ku mutwe wekityo ne kigwa. Wabula ngera omukalukalu bwe bagamba nti ye bw'atyo tajja busera era akironzeewo nga naye w'omulaba n'agenda maaso n'okubeera nga ate akitetenkanya ate bw'atyo n'addamu n'akoba pose nti bagamba nti mu art every mistake bw'etyo ate munange ebeera design. Kale nno bye byate bigenda maaso eruuyi eyo naye nga nabyo mbitadde ku bbali munange amawulire agaliwo agatrendinga all over social media ga Pastor Bugingo ono waffe gwe tumanyi obulungi saakate ne munne Susan Makula. Ffenna twabitegeddeko nazaawo ne nkutuusako amawulire nti ssebo omukulu ono yagenze maaso n'okubeera nga ate yeegaana mbu ye tayanjulangako Susan Makula era mbu just bazadde ba Susan Makula baali bamuyisa okubeerako ate munange omukolo gwabeerako era ye bw'atyo yagendayo mbu ng'aba abagenyi abalala era bw'atyo ne yeenywera n'okwerira ne yeeyira naye mbu ye tayanjulangako Susan Makula. Kati nno munange tubadde tuyitaayiteeyo mu nkubo ate munange gye tujja amawulire gaffe ne wabaawo ate omuntu omu atutegeeza mbu okusinziira ku lugambo lwe yawulidde yakitegeddeko nti Pastor Bugingo waliwo omuntu yamuwadde amagezi okubeera nga ate yeegaana ensonga zino zigende maaso n'okubeera nga ate zibuliraawo mpolampola ng'era ebintu ebimu munnange mu Uganda naddala ku muntu ng'ayina ssente. Mu Uganda ku muntu ng'ayina ssente bagenda ne bamuwawaabulira nti yazizza omusango ogumu oba omulala. Wabula munnange olw'okuba nti ayina ssente ebintu bibuliraawo nammwe ne mutamanya wa gye byaggweera. So munaye ne Pastor Bugingo mbu waliwo omuntu yamuwadde amagezi okubeera mbu nga bino abyegaana
gaana wabula ye Malema Birizi yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kubeera ng'ate alemerako ku nsonga eno kubanga balina obujulizi bwonna obulaga nti Pastor Bujengo bw'atyo yagenda n'akola ki nayanjula Susan Makula. So munange bye byate bigenda maaso eri Pastor Bujengo wabula nga nnyongera okujjukiza nti guno omusango we gumukamu vvi agenda kuba bw'atyo asindikibwa mu kkomera okumala emyaka 5 beddu. So byebyo ate bigenda maaso eruye wabula nga bo ba social media in-laws nga we tubamanyi bagendedde ddala maaso n'okubeera nga ate bamukomerera bubi nnyo emisumaali giri emizibu gye inchi 6 era nga abamu ku bo bagamba naye bannange Pastor Bujengo watulabako amatu ate munange atuyita mbuzi genda kuba nkulekerako omu ku abo ate abagendeze maaso n'okubeera nga ate bamukalakata ogende maaso n'okubeera nga ate omwewulirako naye nga yo eggwanga naye nga ddyo eggwanga Uganda si byangu n'akamu n'akeddagala mu bintu omuntu ono byagenda okwogera bigenda kuba bingi nnyo bingi ddala naye ng'okyengenda okusaba londamu ebyo ebikugasa ebitakugasa obireke wabbali. Engombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones. Kale no mu bingi byagenda okwogera nawe londamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange obyesonyiwe naye nga toseetuka komawo essaawa eno yennyini n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala. Nsigadde nze Omumbejja Aisha Nasolo nkusaba subscribe nga oba tonnaba like nga video eno teekako akadde osobole okubeera ng'ate munnange tomissinga out updates. Goodbye for now, toseetuka. Hi guys, mugamba mutya, how are you? Yeah, naddala mwenna abagoberezi b'abantu mu charge. You know, there is something that is going on now. This guy or Canaan land, you know. I've seen an article he denied nditayanjula ko omukyala gwalina Makula mbusimanga ye yapade we had to honor the invitation jebamuwa. I mean ono muntu bwalaba abantu balowooza basiru tebategeera oba, you know, that is why abantu mwenangu oyina okkiriza mu Katonda. Do not follow these pastors. Do not. Just follow God. Okitegeera kubanga bano abantu bebasinza okukyamya abantu man, bebasinza okuleetera abantu n'okweta mu Katonda because they are just fooling people. Katolaba omuntu omukulu yagenda n'akyuka n'akyala ew'omukazi then n'amala n'akola okwanjula and then he's denying nti takolangako okwanjula and he says he's a pastor. Era ojja kulaba nga abantu abasabira mu kyeki bo bakubangalo. I mean tuveemu obusiru ndowooza buba busiru honestly, you know. Waliwo ebintu eby'omwana n'obitunulira ng'ogamba bano abantu bayonoona eddiini ne kati neefuga ekyokusekererwa. Everybody's laughing, you know. They're like, babalokole, bichi. But do not follow these pastors. Just follow God. Because temumanyi bakolera mu kisenge, tomanyi bakolera mu office zaabwe, tomanyi how they live their private life. Abantu abo abamu babi nnyo. Yes, fena tuli babi naye at least tetweteekako kinene tiffe tuli batuukirivu oba okitegeera. Yeah, so do not follow a pastor. Don't go to church because of a pastor. Don't give because of a pastor. Follow God. Believe in God. Yagala Katonda gwe nga gwe. Leka pastor just abeerewo nga omuwaatwa, you know, or nga mediator between you and God. Naye bw'olaba pastor going astray, ng'olaba byakola si bituufu, you're free to go. You're free to move on. Okitegeera. So tugula amaaso waliwo ebintu ebibeera clear nga you don't need to be told the second time. I mean omuntu agamba nti pastor bintu biri kwalaali and then he's denying something actually very clear. It's like siyanjula nko mukyalo oyo really nendigeze abantu abamu mulekera okubeera